Atenderezo agurumizwe oikitafetonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti byabyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa k'ensi yaffe ey'omonda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanyira bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so ebisule muguruka weeyongereyo n'obulamu obwo bw'obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu kati tunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu kakiiko aka Galaxy nsaba tukole ekikoowe ekya omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagala mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikola kye kya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nga sinaba kubeera nga ntandika ebbaluwa eyakadde kano ansaba kubategeezaako ku experience emu ey'amakyusa gye ntuuseeko nga nammwe weebeere batuuseeko temugyeraliikirira chakras oba obukulenge bwe butandika okubeera nga buleeta amayengo obeera owuliriza ng'ekitangaala kikuvaamu otuuka ku level ey'okubeera nga n'amaaso gavaamu ekitangaala kibeera challenging nti kireeta otulo amaaso gabeera tegalina kumanyiira kubeera nga gavaamu ekitangaala so kigenda kikula mpola mpola so owuliriza ng'ekitangaala kitandise okubeera nga ekibadde kiva mu kakulengeko naddala ak'okubiri ak'okuna n'ak'omukaaga w'olaba nga waliwo change nga ate otandise n'okugawulira mu maaso tewayiiko mutawaana n'amaaso nago poto jjukira amaaso poto oba kituli eky'omwoyo oba okitegeera ekirala kye njagala okubeera nga mbajjukiza mwenna ng'abasamize yemmwe businziiro obukulu yemmwe kibbula oba ekibba ekikulu so w'ogenda ow'omusawo oba ow'omulaguzi yenna n'atuuza obusinziiro bw'abajjajjaabo atuuza maanyi gammwe temusuubira kubeera ng'agenda batuuliza kitangaala nga muyina kizikiza era bajja kukutuuliza ekyo ekitudde mu bibatu byo ku lw'obulungi obwawamu mu kika nkiddamu tosuubira kubeera nga mwasiga bijanjaalo kitegera oba mwasiga seraimini n'osuubira ebijanjaalo so batuuza obusinziiro okuva ku bibatu byo ne batuuza ekyo ekitudde mu bibatu byammwe so we mubeera nga muyina kizikiza oba butamanya era bagenda kutuuza ekyo so mulekeraawo okubeera nga musonga ennwe eri abasamize nakibagamba ekyo ababeera babatuuzizza okuggyako ng'oli teyakuteeka mu bibatu kutuuza bintu ebyo mu kibbo kati awo yakuwa bibye naye waabeera nga buli kintu kyonna kyava mu bibatu byo n'okiteeka mu kibbo then kyali kiva ku ggwe nga newankubadde ebibatu by'oyo abeera akutuuliza nabyo ate bisobola okukukosa naye main percentage ebeera yammwe yakika so gwe nga ekibbo ekitukuvu
yeggwe atereeza ekibbo kiri ekigattaganya emyoyo egyawamu mu kika. Yensonga lwaki tubagamba mukole ekyombo, mufuneyo akadde, musirikeeko, muve ku nnyama, muve ku bintu ebirimu omusaayi, ebivaamu omusaayi, mudde mu bintu ebyo ebya nature. Mufuneyo akadde, muve mu ngatto, mulinnyeeko ku ttaka. Buli lwaggulo oba mufuneyo akadde, munaabe amazzi agookya nga mulimu omunnyo ogw'ennyanja. Bino birina okuddiriŋŋanizibwa obeera ng'oyagala results ez'amakyusa gagenda mu maaso. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwenna abasomera abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagala mwenna awamu nga bwe muli okubeera nga muwambaatira ebikujjuko bya Easter. Abaagala tuyaayaana okubeera nga tuteeka essira olunaku olwaleero ku lugendo lwammwe olutukuvu olw'obufundikwa bwammwe olw'abaana b'abantu olwo oluli busukkakkubo w'enzikiriza, era musobole okubeera nga muyogerezeganya bumu wamu n'obuwangiro bw'omwoyo wammwe. Abaagalwa, olugero lw'okuzuukuka olwa muganda wammwe Yesu si byebijjukizo, si kyekintu eky'ebijjukizo kyokka, naye katiba akalaga amakyusa eri mmwe. Akatiba kano kalaga eddemeezi yammwe oba ekkubo lyammwe ng'abaana b'abantu, nga mweyubula okubeera nga mwejja mu mayengo aga wansi, nga muzzukuka eri obutukuvu bwammwe obw'omunda. Ekikula kyammwe ekya wansi si kibi, nedda, naye kirina ekkomo. Kyawangibwa mu mbeera ez'okutya, okwekwata ku bintu, ebirooto eby'obulimba, n'endaba ezo ezaawangibwa mu bbanga n'ebiro. Abaagalwa, obutambaala buno bw'amaanyi obwawangibwa eri ensi yammwe, era bwawangibwa okuva mu ntegeera ey'awamu ng'abaana b'abantu, naye ate nga busiikiriza ekikula kyammwe ekyannamaddala, amaanyi gammwe agatudde mu butakoma, era mu bwassa emyaliiro bwammwe obwannamaddala. Okuzuukusibwa oba amazuukira gatandika kasita ofa eri obulimbwa obukola your false self. Abaagalwa, okufa kabonero nga newankubadde kaddala mu byaddala, naye ke kabonero akawanika eri ebiwundu, obululume n'enzikiriza muzze musirikira, ezo ezizze zibakuumira mu nkola eziriko ekkomo. Abaagalwa, buno bwe bubeera obumalirivu okusobola okubeera nga wejjaho enkola zonna ezibadde zikufuga, n'olinnya eri ebbanga ery'okuwambaatira ebyo by'otamanyi, nga newankubadde ekitambo kyammwe oba gye muyita ego buli kiseera eba eyagala okubeera nga kisika omugwa. Naye mu kuwanika kuno, kitegera, abaagalwa, kwe kubayamba okusobola okubeera nga muyingira eri obujjajja bwammwe munda. Ekikula kyammwe ekyannamaddala tekibulangako, naye kibadde tekikozesebwa, kizze kibalindirira kubanga mwali mwerabira ku lw'amaloboozi ago agatudde mu mmeeme yammwe. Abaagalwa, omuntu wammwe owa wansi buli w'anaabuuka omwoyo wammwe ng'ayimusibwa, ekyo kye bayita amazuukira. Buli we mweddiza ekikula kyammwe ekitukuvu ne kisobola okubeera nga kiyingira eri entegeera yammwe ey'obuntu,
abaagalwa kino si kyekintu ekibaweebwa wabweru wammwe n'ekintu kiteekebwako mu nda yammwe era kyekibaleetera okwambala amagezi aga bulamu Christ consciousness oyo azze ayita wamu nammwe era ng'oyo abayamba okusobola okubeera nga mufuuka abaana abazuukufu era nga oyo yalaba busukka kkubo w'okwawugana akolaganira mu bumu oyo assa entegeera eya waggulu eri ey'ensi ey'obulabika kino kye kikula kyammwe ekitayina kkomo era ekitateekerwako lugo era nga kye kifuuka olutindo wakati w'emyaliro egy'enjawulo egy'endabirwamu y'omuzimu gwammwe ogutudde mu butakoma mu butonzi atenderezebwa gulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa bwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume